Abantu beruweero bakoowa NRM oba banyiivu eri NRM. Ekyo nkyogera nga nsinziira ku kamyufu ke nalimu. Akamyufu ke nalimu ako kandaga ebintu bingi. Buli kyalo yali polling station. Every village was a polling station. Awataali muvuyo gwa kubba kalulu eyawangulanga ng'afuna obululu 8. Naye ng'ekyalo kirina abalonzi abasoma 10 emeka. Naye nga bazze ne balonda oba naye ne bagaana tebazze kulonda. Kati abantu bagaana okulonda nenfunamu okutenenga nti wano obululu bwe. Awo sinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofidde olwaziza n'okusomozebwa okulala. Asotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Sulaiti Nsubuga na NRM muna Luweero muna byabufuzi. Sebo tukwaniriza sooka obuze ku bantu. Okulumatiya n'abatulaba ab'e Luweero ne Uganda yonna okutwaliza awamu mbalamusizza ntuta akaseera nga sirabika ku mikutu nga ndi mu mirimu kubanga essaawa y'ebyobufuzi omanyi ebyobufuzi bibeerawo buli ssaawa naye activities ze zijja mu biseera ebyenjawulo. Emabegako awo twali nnyo mu kalulu naye tulina omukisa nti obululu oba balangirira byoyagala oba byoli toyagala akalulu kaggwa. Kati essaawa y'abo abawangula okukolera abantu yabo bebawangula okukkiriza nti bampangula ate naabo bebabbanga nze ng'omanyi nti obulumi bwa mirundi ebiri tebwenkanankana bwonna bwali busigala nga bululu kubanga abantu b'e Luweero natambulanga mbagamba nti bannaye bwe tunaakola ensobi naddala banna NRM ne mukwata fulaaga ne mugiwa abantu abataali ba kitundu tebajja kola ki tebajja kubawa kalulu ku nkomerero. Abasinga ne bampuliriza ne mukumpuliriza ne balemesebwa nabinnyonnyola emabega byonna. Kati obulumi ne bujja nnyo ate eri abo ababba zifulaaga ng'abantu bakoze ekituufu. Naye nina omukisa nti ate eyabba fulaaga eyange ye bamuwangula yasirikira ddala teyagala na mukooti ye kuba yamanya kuba nze nali mu kamyufu. Abantu b'e Luweero bakoowa NRM ewaffe e Luweero kuba nali mu kamyufu. Abantu b'e Luweero bakoowa NRM oba banyiivu eri NRM. Ekyo nkyogera nga nsinziira ku kamyufu ke nalimu. Akamyufu ke nalimu ako kandaga ebintu bingi. Buli kyalo yali polling station. Every village was a polling station. Awataali muvuyo gwa kubba kalulu eyawangulanga ng'afuna obululu 8. Naye ng'ekyalo kirina abalonzi abasoma 10 emeka. Naye nga bazze ne balonda oba naye ne bagaana tebazze kulonda. Kati abantu bagaana okulonda nenfunamu okutenenga nti wano obululu bwe beerangiridde babugyeewa. Kati okumala okumanya nti tebamanyi bululu gye bwava kyenava mbagamba bwe baba tebabbye kalulu abantu tebajja kubalonda. Waliwo nga obululu bwe bafunye bwe butuufu NRM tujja kuba n'amaanyi. Kati kino kituyambako akalulu bwe katuuka ffe abagoberera amateeka g'ekibiina tetwajja independent tufirikira we tuli naye twetaba mu kulonda. Mwalonda era nze nkakasa bulungi bye twalonda bye balangirira. Kitegeeza NRM bagiwangula mu Luweero bana bagenda mu kooti bali ku byabwe. Akalulu k'e Luweero abantu b'e Luweero abantu be balonda akakiiko k'ebyokulonda akali wansi w'NRM bekalangirira. Era abo be twalonda nsaba bannaffe abaagala okubalwanyisa
babaveeko. Abagenda mu kooti waliwo abali mu kooti already mbako omukyala yali mu kooti yagenda n'aloopa Brenda Nabukenya. Mbadde saagala nnyo kugenda personal. Ngaba Bugambye abagenda mu kooti. Naye bonna abagenda mu kooti oba omu oba babiri nga beeruweero mbasaba mukkirize muveeyo mu kooti kubanga akakiiko k'ebyokulonda bye kaalangirira bye twalonda bye bituufu era bye bituufu tebababba tewali mivuyo bonga bye bagamba. Kaakati Matiya emivuyo egyogerebwako tena bw'oyinza kuŋŋamba oli mu maka ago gwe taata oyinamu abaana ne mukuba akalulu abaana ne balonda maama n'olyoka onenya abaana nti lwaki mwalonze ani maama wammwe andi tu ekyo ekyokolako kiyinza okuba ekizibu kiyinza oba kiri komplekisi kubatuwuliriza akakiiko k'ebyokulonda kakulemberwa gavumenti y'NRM. Ajo baddo kyangamba nti bye bawangula Luweero babawangula Mwalaali. Mbadde nkugamba si Luweero yokka akalulu bwe kaggwa abeesimbyewo akakiiko k'ebyokulonda kasoma omuwanguzi ne bawangudde era olwaleero pulezidenti wa Uganda omulonde oba wamulonda oba tewamulonda Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo kituufu kyokka naye talina kwawulamu muntu n'atya abaamulonda n'abataamulonda bonna alina okubasaavinga oba okubaweereza. Kati ewaffe Luweero oli n'akugamba nti akalulu baakamubbako naye nga bagamba abaakamubbako tebalina wadde koota y'obuyinza ekabba. Lwaki tebasobola kakwatamu? Kubanga akakiiko k'ebyokulonda konna mu ggwanga ba appointinga bwa appointees tebakubwako kalulu. Oyo alonda abagenda okulondesa ye mukulembeze w'eggwanga. Omukulembeze w'eggwanga ye party president w'NRM. Abakiraiminga nti akaluba akababbako mu Luweero b'NRM. Kakati nze awe sikkaanyiza nabo naye mbagumya bugumya kubanga nze NRM njagala nnyo ndi mu musaayi naye nze sikkaanya n'oyo alaba yero ng'alabamu green n'owa green ng'alabamu red. Akalulu k'e Luweero abo be baalangirira be twalonda. Era oyo yenna ayagala okuwakanya ebyalangirirwa nga NRM tayagala pate yaffe kubanga abatawadde kitiibwa omukulembeze w'eggwanga eya appointing abantu abo bajje bamuyambeko mu Luweero okuba n'akalulu akali free and fair. So mu bufuuzi bano tebalina point, tebalina nsonga eri awo yasi bamala budde. Gwe weebuuze balina okutulonda okulonda NRM mu Luweero abantu baali basanyuse eki. Tugamba NRM bagikyayira ddawe batyo. Mu 2021 President Museveni yafuna ebitundu 27 ku 100 mu Luweero. Luutu eno Katonda yatusaasidde percentage n'erinnyamu eri mu bitundu 37 ku 100 naye nga sigamba nti NRM bagikyawa bagikoowa naye abantu banyiivu ennomo human being anyiiga asanyuka. Gavumenti eno bannaluweero baakola kinene nnyo, abantu ba Buganda baakola kinene nnyo okugireeta mu buyinza. Ne bwe yafuna obuyinza olwaleero obuyinza obwo bannaluweero tebabufunyeemu batya. Gwe noolaba bonna abaali bakutte fulaaga kuba bakitwala mu busosoze bw'amawanga naye si bwe kiri. Buli munnayuganda yenna oba wa ggwanga ki oba ggwanga ki ffenna twenkanankana omugabo mu Uganda. Bwe tuba twenkanankana omugabo mu Uganda lwaki abantu ba Buganda bo nga bo tebafiibwako? Otuuke n'okulaba nti mu kitundu kye tuvaamu ekyaffe ekya Luweero bonna abaali bakutte zifulaaga balina gye bava.
omme bagamba anamme owuwe ab'ebweru balye fe ab'eruweero twagaana nti abaffe kebakole ki kebalye kati mmwe mwalonda bammwe be baalangirira fe ab'eruweero be twalonda kubanga be baffe tukimanyi bulungi tebalina kye bagenda kutukolera naye olwokuba be baffe kale kebagira balya mpaka abantu b'enaalemu abali mu luweero lwe banaamanya ekituufu mpaka gavumenti y'enaalemu lweneerabye ekituufu nti abantu b'eruweero balina kye bakolera Uganda era bakoyambibweko ku nsonga eziruma bannaluweero ate ng'eziruma bannaluweero tezaawukana n'eziruma Buganda kuba bw'otunuulira ekirebe kya disitulikiti ya Luweero kikusanyusa sikimanyi bulungi tekiggwanga nakuggwa waliwo biri ebizimbe ebikadde ebyedda bw'otunuulira enguudo genda mu malwaliro genda mu masomero ga UPE kati omuntu anaasinziira ku ki atuwa akalulu kati emyaka 5 si mingi nsaba buli munna NRM gwe baawangula ekirungi tulina bye tukola tuddeyo emirimu gyaffe tukole ki naye ku bye tufunamu ebitonotono tulwane tukolere bannaluweero bajja kutulonda obudde butugenda okumala nga tuli mu ntalo twongera bano mukisa kugamba nti ebbanga linabadde mbakolera babadde batutte mu makooti tetuteekawo gaapu y'abantu kuba na kyakwekwasa ekibalemesezza okukolera baki abantu so NRM ekolera abantu buli mukulembeze yawangula oba wa NRM oba wa DP oba wa FDC oba wa NUP n'abalala basentebe b'amagombolola baleba ne kabineti yaabwe basentebe b'amadistrict baba ne kabineti zaabwe bameeya baba balonda abantu banaakola nabo balonde abantu abanaasobola okusaavinga interest z'abannayuganda gwe buli gwe baawangula kakkana sala pressure kwa baba bakuwangula mazima n'obwenkanya ate gwe yaddeko niffe bibabba bwe bakubba akalulu mu kamyufu beekobaana ne bakola bye baakola kyokka ng'ovudde ne ku kyokubba n'abantu era baali tebalonze NRM abantu baagaana okujjumbira akamyufu mu Luweero polling station buli kyalo was a polling station nga ku buli kyalo ekiriko abantu 200 abantu 300 abantu 10 asingira ku bululu 27 ku bululu 5 kati bano bajja wane bombo kuga bafunanga mu center mwe basobola okubbira naye olw'okubanze nali active mu kalulu namanya nti wadde babbi Abaganda balina akagero ke bagamba obanjogera nti ebibbe tebyala byonna bibabba byeyoleka nti ekisooka obuwagizi bw'NRM bwakendeerera ddala mu Luweero tebuliyo ekyokubiri nti wadde babba ne babbisa bwana buto bw'amasomero mu voter register bwakola ki kati abantu abaali abantu balamu baga nti tofaayo gwe todda independent baleke bano olwokuba babbi akalulu ate nga bakyawe abantu ne bakola ekyabwe era akalulu ne kagenda nga bwe kagenda naye maliriza naki ku nsonga eyo naddala abantu b'eruweero n'eggwanga okutwaliza awamu abakulembeze abaalangirirwa beebo betwalonda tewali gwe babba tewali kubba kalulu ng'abantu abamu bwe bagamba tewali kubba kalulu kankuwa ekyokulabirako ekyangu ennyo egyo ensonga tugiveeko singa ogenda ku poliisi nga waliwo sente waliwo emmundu nga n'azikuuma ayina ebisumuluzo bya poliisi ye musirikale ayina emmundu oli najja n'akugamba bamenye kufulu kitegeeza ebintu ebi either omusirikale mulagajjavu oba bw'ata mulagajjavu yeekobaanye naani
n'ababbi. So ng'ate ewaffe mu Luweero sisuubira nti returning officer waffe mulagajjavu okutuuka kweyo level. Sisuubira nti bano abaana balina kye baamuwa tebalina. So abantu bakuwa bukowi NRM. Nze we nalondera nondera ku polling station bagiyita Bunaka mu Ggombolola ye Katikamu. Gwe twalonda ye yawangulawo teyakwatamu ate nga talinawo. Kati nze kankuwa ekyokulabirako, nze tosobola kujja kunsendasenda na kungulaagula na busente nti olondoole nti nondoono neera ntuula wansi nendaba nti wadde ndi w'ekibiina kineeno naye tuula owaffe yooli era ningamba abantu mulondo owaffe oyo. So kirowooza NRM yakwata newa abantu fulaga baziwangula abatali bazaale beeruweero ng'ovudde ku kyobuzaale wabula abataalina buganzi abantu balonda omuntu abafaanana. Kati ate abatalina buganzi bafuna batya fulaga? Bazibba. Kati nga bwe bazibba kitegeeza era ne bali basobola babbako akalulu. Kana akalulu nkugaye buli polling station nze nkuwadde we nalondera bye twalonda bye baalangirirawo awala saaliyo tebyalimu byakubba temwalimu kubba nga bwe bagamba we twalondera ffe bye twalonda bye baakola ki bye baalangirira era ne ku nkomerero era ne balangirira abo be twalonda kitegeeza be mwalonda bye baalangirirwa era bye byalangirirwa tewaali kubba ng'abaana abagenda mu kkooti abagamba nti bababba tewaali kubba kalulu. Naye nze kyengumya abantu ba Naluweero abantu ba Buganda tulina okubanja Pulezidenti Museveni ffe tumuwagira era tumwagala naye tuli banyiivu ng'obunyiivu obwo tetuyinza kukukolera ate n'otusuula busuuzi ebifo byonna ebisava n'obiwa bali gwe n'obitwala nga bwe wali ojja wano okulwana. Kankuwa ekyokulabirako Pulezidenti Museveni bwe yajja okulwana okugyawo gavumenti y'Obote lwaki yasindika Besigye Luweero amusisinkaneyo amobilizinga abantu? Lwaki yasindikayo Mugisha Muntu naye yagenda n'asisinkana Bahaaji Nadduli bannadduli bamobilizinga bannaabwe abeeyo gwe lwaki otugaa nti ate bwe tunaatuuka ku kalulu ate otusindikira abanaatukiikirira olwo amawanga lwaki bw'oba luutu eri wakwata abe bamobilizinge kitegeeza ne bw'oba wakuwagira bantu kukiikirira bantu wagirira ddala abantu baawa era ebana abakyakola enkola eyo NRM eyinza obutadda Luweero banza okuba nga bamaze ogisiimuulawo eyinza obutadda ki Luweero kyokka bw'olaba Luweero ye Buganda kubanga Luweero eva mu ssaza Bulemeezi Bulemeezi lirimu ku ssaza oba ku masaza ga Buganda kale nno abamu bayinza okumisintapulitinga ne bakitwala mu mawanga naye tekiri mu mawanga wabula obuweereza eyandiweereza abantu yandibadde muntu wa kitundu. Pulezidenti alayira mu Gwokutaano neera bw'anaabazzeemu n'akola ensobi ze ezimu kuba kati bw'otunuulira ababaka ba paalamenti Western ne Central Region wa wanene in terms of area coverage obunene Central yenene niyo manyi ababaka ba paalamenti abava mu Western Uganda bali bameka eyo research njikuwadde ne bebangi kuba Central mbadde nkugamba bw'ogenda ku babaka ba paalamenti nga kyogoberedde Buganda ne Western Buganda gyewandise Central Region ku Central Region ne Western Region kitundu kyekinene Central nene naye bw'otunuulira ababaka ba paalamenti abava mu Buganda n'otunuulira abava mu Western aba Buganda batono abo ne babanga mu ngabana ya keeke batusinze nodda ku kyo obubaka bwa baminisita ekinaana tulinako bameka sirina nnamba ntuufu novaawo nodda ku bifo ebyenkizo ebifo ebyenkizo
mwe muli ekya president vice we prime minister speaker chief justice central region inako bameka kwabo enamba entuufu nayo sigiina tetulinako awo ogambye president vice president speaker deputy we chief justice ya tetulinaawo n'omu mu central naye ate otubanja tukuwagire kuki tetulina nsonga ki tukuwagire kuki kale nno kyensaba president bw'aba alonda kabineti ye ng'atwagaliza ffe abamwagala okubeera nga tutambulira wamu naye nga twogera ebigambo abantu ne babiwulira wansi engabana y'omugaati gw'eggwanga wabeera fairness wajja kuba n'ensonga lwaki agala tumuwagire ente ejjooto wabiwata gye bayita ebikuta tosuubira kufunamu mata bw'ebanga ebadde yakuva mu bikopo 20 bwekuwa 5 ina nakugisabira nnyo essaala ewangaale eba ekuyambye kale no pulezidenti Museveni tumusaba bw'aba alonda kabineti ye atuyambe alonde nga asinziira ku bitundu by'eggwanga byonna tusobole okuba n'obuweereza obwenkanankana enkulaakulana etambulira awamu. Kale tweyanze nnyo tweyanzege leero twogeddeko katini ku nsonga y'Eruweero tujja kwongera okukomawo naye lwakuba nti Honorable Nsubugona atubulako nnyo naye tujja kwongera okukomawo twongere okwogera ebigambo naye akuume atakuumira mpeera.